maka oyo nno namukwanako olimba oyo mwana akusinga obuwanvu nedda namukwanako ng'ayiribye Uganda mu mwaka gwa 2016 we nakubira genda ogule motoka hiti taata okyali kiri innocent nga bayete banda kitawanya kitogatoga innocent kakati tuli ku stake out ewandegeya kakati kimala okundira ebintu byange byonna ki Caroline Maka kingamba fuluma nsije mu motoka Caroline Maka yajja kiya tekyayinza kujja na Caroline Maka jangu wano bwemba ni Caroline Maka yajja Caroline Maka zange yaziri azemanyi buli yakumalayo azemanyi buli mukazi antusizaako obuvune omwana Lil Pazzo ng'omanyi nti akulinako ekyama kyonna manya bumanya nti buli bwolwo ajja kukyogera ex wa MC Cuts naye lwaki muyita ex Caroline Maka bakyali ne MC Cuts bayawukana kyonna kyekiri naye yaliko muninkini wa MC Cuts mwana wa Lil Pazzo kye yamukola nkoko baana akatambyako tekaweddeyo ngenda kakuzanira okuva gye katandikira paka gye kagwera n'omukyala Caroline Maka engeri gyavuddeyo okubeera nga yeewolereza okusinziira ku Lil Pazzo agamba omwana ono yamukuula emitwalo 35 bweddu okusinziira ku Caroline Maka yagamba owaayo omukulu oyo yangulirayo Jessica Wine ka mitwalo 6 kati simanyi gyawera gitya emitwalo 35 on top of that Caroline Maka n'agaana okubeera nga ajjamu Lil Pazzo yes yagaana okubeera nga amwawula byonna Lil Pazzo abibotodde kwanyiza nnyo eno ku SMX Media nange MSMX actually akatambyako kankakuwe konna okuva gye katandikira paka gye kagwera tujja kubeera nga misinga updates naddala nga zino gwe subscribinga onigene notification bell ebisigadde obitule nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Sebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mwoli mu kubeera ng'oyita naddala gwe ali ebweru nga visa egaanya onoonyeza omulimu gugaanya empapula zikutawaanya sente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano Sheyi Sebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko kwe namba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa zaako obuvune gwe ayima nti bizinesi ya wakati efuna kiralo zange yazirya n'agaana okujja ate mu motoka yajja n'olinda era okuva olwo nayawukana ne Caroline Maka tetuddangamu kubeera paka Caroline Maka owedde obujulizi obulabye ate Pazzo tatera kulimba yazirya Pazzo tawayiriza bwemba mulimba Caroline Maka gye yuyo wali wuuyo yalika utwe Caroline Maka tukubanja nalya naddu adde mu video yeewolereze yalya Caroline Maka wakula Lil Pazzo wabba boy charity naye Pazzo tubanja we are demanding bring back our things wabba boy charity mulekayo twagala abantu babba balenzi ali ku Pazzo nti nze ndi ku timu boy charity era buli mulenzi ng'omukazi yakubba jangu mini box yage ntekeddeko ebintu byo Bruno wano watumenyanga ng'oli mulaavu ng'okaaba ng'otula ne ku kkubo twagala muntu abba basajja waki wabba Pazzo don't say anything nagana okujja mu motoka ya Pazzo why did you refuse atubuulire Pazzo huyo agaka okwegaana Pazzo tawulya uli eddoboozi agala kati kuddamu kulya za kota lwaki tewajja mu motoka Pazzo mukwano how are you ombuzeeko I miss you sirina bigambo biwooma gy'oli komyawo sente zange ze walya mu mwaka gwa 2016 ku steeka zaali meka tukatutwongeremu ne value sente zirinnyo Pazzo nalya sente nze ndi munaku munamasaka oyo tanywa anywa kyabiri n'okwa Caroline Maka bwe mbalabalamu ku olwo yandya emitwalo gyali gigenda gyali emitwalo 3 sasula akakadde kaffe teri kulya sente ya wali omaliddeko emitwalo 3 ku mukazi nedda kale wali ameke wandegeya ku stake out former stake out Pazzo wangulira waini wa mitwalo 6 oli wayo byekaza lwaki ensonga teyakugaana okujja mu motoka